Endobeso. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Bwe nkunnyonnyodde akadde kano nga tugenda kwogerako n'omukyala amanyiddwa nga Nalujja. Nalujja kwoli ku layini? Oli otya nnyamu? Omaze ebbanga ng'otukaabirira tuutuno? Bujja okunoonya. Nzuuno. Njagala munnange kunnyamba. Kiki? Mwami Kadima nalina omukyala gwe nali nkola naye mu katale eyo. Baali bamuyita Maama Yimulaani. Katale kaawa? Kafo. Wa? Kafo. Kafu waayo nonge Masindi. Saidi ze Masindi eyo, Kafu saidi ze Masindi. Kati munaye omukyala ye yali akola nnyo nga naye bw'obimanyi. Kati nengenda nange ku musawo nga bw'onoga nti olina bizinensi eweetaase. Kati natuukayo omusawo ne munnyonnyola, omusawo n'aŋŋamba ono tumusengulewo obe ng'okola. Kubanga twali tukola emirimu gye gimu. Kati ne mugamba omusawo ataategeere nti nze musengudde, omusawo n'aŋŋamba nedda. Ne mubuuza ogenda musengula otyo, omusawo n'aŋŋamba gwe kindekere sasula sente ze mukusengulira osigale ng'okola. Omusawo n'aŋŋamba asengudde abantu bangi eyo yanannema. Nakwata sente musawo ze yansaba Mwami Kadima nga nzimuwa nga ngamba gwe kiwedde nga ngamba ngenda kukola ebintu byange gojja kulabirawo nga bitambula buki bulungi Mwami Kadima. Kati yansaba amanya g'oyo omukyala nengamuwa okiwulira n'aŋŋamba n'ebigambo n'aŋŋamba ebigenda omutuukako n'aŋŋamba agenda kulwala obulwadde bujja muyitirako atambule akole ki gende mukugenda eyo tajja kudda bajja mugamba abakatale bakuloga toddayo. Naye Mwami Kadima okuva lwe nakola eddagala Mwami Kadima buli kye nalaamiriza kyonna ebintu byakwata nze nga bwe nalaamiriza eddagala ebintu byanzirira Mwami Kadima. Ebintu byakola ki? Ebintu byanzirira buddizi Mwami Kadima, ebintu byanzirira n'endwala. Nyabu yazimba omukono. Nalujja wandise oli tebyamukwata gwe wabisindikira? Mwami Kadima ebintu nabikola ne bimukwata. N'atambula n'agenda. Kati omukyala bw'atambula n'agenda nze ne ndowooza mmaze. Julo wayita emyezi 6 nagenda okulaba nange ntandise okukola ki? Okufuna embeera y'emu nga gye yalina. Kati omwaka mulamba Mwami Kadima sikyakola, nange natambula navaawo. Kati omwaka mulamba sikyakola. Bwe naddayo ew'omusawo yaŋŋamba yetavumula aloga bulozi Mwami Kadima ne binsobera. Omusawo omulala gye nalaga yaŋŋamba nti ngende neegayirira omukazi yalina okunsonyiwa. Nalujja nsooka okkunenya mu nsi ebintu byetaaga kukwata mpola. Kati oŋŋambye oli otya? Mwami Kadima omukono gunnuma nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba okuleka nga bagutemyeko butemi. Naye nga baŋŋamba bwenfuba omukyala oyo bwe mufuna ne mwegayirira n'ansonyiwa nsobola okuwona. Naye Mwami Kadima bantemeko omukono gunnuma bwe ntambula nfuna ekifu ku maaso, emmotoka zinkubira bukubizi, ng'ombe zinsibirako busibi. Mwami Kadima sikyategeerekeka nze gwolaba. Kati okola biki? Ate nkyalina kyenkola netambula bwetambuzi nali mu ttereera wabula baŋŋamba nina kwetondera omukazi yagenda dda simayina gye yalaga. Ennamba ewagijjewa yeno gy'otaddeko? Anti ngaera bw'omanyi nti omuntu twali tukola naye Mwami Kadima. Ennamba y'essimu nali njirina. Kati simanyi oba ekyaliko oba yagijjako, naye nga ye ennamba y'essimu gye nali nnina yali ennamba ye. Ye Maama Yimulaani? Nalujja ebintu by'okuloga si birungi, osobola okubeera ewantu nga toloze. Ebuuse kanze? Nange simanyi nakumanya bannaye sirikiddamu bwe mpona. Kuba naawe omulimu tewagusigaza? Ate omulimu nagusigaza Mwami Kadima. Sirika eyiseemu. Ye Maama Yimulaani? Hello. Maama Yimulaani? Goluwaawo atamanya. Ani ono ssebo? Nti ani ono? Ono taata Yimulaani. Mbadde nsaba ku nnamba yayo ku Maama Yimulaani ssebo. Maama Yimulaani nga yatuvaako ku maaso bambi. Yabavaako? Mu kalantiini ono munnaye yagenda Mungu yamuyita. Mbadde twaziika abantu 8.
nga kitalo muzeeyi kitalo nnyo yafa ki obulwadde bwamutwaliza tuzijjukiza wangi obulwadde bwamutwaliza ebbanga tujjanjaba ne tugezaako nga naawe omanyi emmotoka baali bazisibye mu kalantiini eno naye ne tugezaako kati kwolwo baali tuyisa ambulensi ambulensi kwolwo yalwawo okutuuka yafa nga yakatuuka wangi mama Imran n'agenda bw'atyo ambulensi yakatuuka bambi tutuuse okusaasira kwaffe gy'oli mama Imran yandibinzeeko waakiri kitalo nnyo ssebo kitalo ddala mukama wange tusonyiwe ssebo naye nga mubadde mumwetaaza ati nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu wangi nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu ataamanya kubanga kwolwo twaziika abantu 8 nga naawe omanya akaseera kano akazigiziga aka covid taata Imran ssebo tukusaasira naye ffe tetulina nnyo tubadde tulina kye twagala kwogerako naye twali ba mu katale ssebo gye yali akola ekafu naye kitalo nnyo twagala okusaasira ssebo kale ssebo beera bulungi kale naawe beera bulungi nyabu mama mpola mpola mama okay ebiseera ebisinga ndowooza bw'oba okola ekintu sooka weebuuza ziwulidde tugenda funayo ku bakubi abawerawerako mu nga 2 3 4 5 boogera ensonga muziwulidde sikyasobola kuziddamu zigayigayi wangi ono mutebi Francis enaba mawokota ne mukulu kadima nkukulire omukyalo yabadde ayagala kakasa oba omukyala yafa kubanga omukubidde akaabya obuzigo obw'ekirogologo bwennyini ng'essanyu limutta mutebi wangi okufa kw'omuntu kuliko okusaaga munaye oli ye yaloga abadde ayagala akakase nkale webale nnyo munaffe bayaddala mu kasaagama nti abadde ayagala akakase wangi kadima sebo webale tuweereza naawe okuwuliriza ono sempala Nicolas Busiika ebintu by'okulogaloga ebyo bifu nnyo temuli makulu nyikira kudda mulimu gwo customer care nyikira kulongoosa mudaala w'okolera kadima wangi webale kutuweereza dadi kale Barnabas ono Barnabas ambasada w'abaluli naye kadima olaba omuntu yenna abadde alina essuubi okukola ekintu ng'ekyo asooka alabireko oyo omukyala naye omukyala byekankamula tebiriimu naye afeeko naye tuswala naye afeeko muganda nga kola ekibi tomusabiranga ekibi wangi alo kadima sebo bampita Masembe Jjungo wano makanika nga nsinzidde wano ku kyuma abakazi ab'omu butali abakazi abajja n'abajja abo abakazi babi nnyo mukendeze eddogo bakazi mmwe bakendeze eddogo kadima nkale webale nnyo munaffe agaye nti bakendeze eddogo wangi mwebale kutuweereza kadima kale semberiza ina eba nange endobeso ya leero omutabizi wayo bannanga webale ku mikiri kimukwasakalabi mwana okay webale nnyo munaffe bali ddala yatuwadde magezaako wangi kadima yap mwebale tuweereza kale kawesi Mike enva mutimba Nyarwanda naye nkubuulire kadima lwakuba nti Katonda yatugamba okusonyiwaye naye bannanga omuntu w'omulogo n'omuntu w'omutemu abantu abo nabo babeera basaana kufa ne bava bantu kuba tebasaana babeera babi nnyo okitegeera oba nkale webale nnyo munaffe kawesa Godfrey kawesi Mike Busiika wangi webale kuweereza kale nze gavana Tofa oli kiruuli nedda taata osinzira mpazi ekiruuli wavaayo owange oli kawempe wano mu kirokole sembedde tunakula mu paaka mpya ate ojja kundaba ojja kale naye bambi omukyalo oyo kimuwe amaanyi gamuwedde kubanga naye ndowooza sanyuse busanyusi kuba yamutta busa alabika nkale webale nnyo munaffe balire ddala bwati bwasobole kugamba wangi nji
sigamba munange. Okay, munange simu gitereze. Bell FM. Kadima. Nji. Yenze birungi ebuwambo. Bannange naye bannange omukyala nga akubye endulu omulanga agwa amaanyi ogwo. Munene. Bell FM. Sebu. Wanji. Ono ante matuga. Eba naye Kadima oyo omukazi kyobola abagamba alisa munne naye alifakyana naye bannanga balogobeddeko tokolanga munno kintu longoosa bulongoosa nze kyobola ba anya matuga bakyagamba nnyo kuba mbeera smart oli n'agamba naye maama nkula kugwe weka kumbe buyonjo bwo mbagala nnyo baswisi. Okay, banya bali baseba akadde kano kennyini nyini mukwano gwange tuba tuyingidde nga tugamba bye bye Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential.